Kale mwebale nnyo genda maaso n'okubanga mutugoberera. Nze Waso Emmanuel obulamu buli butya. Programs zino zikutusibwako bannaffe ba Baron and Services Limited nga wano basangibwa bweyogerere omusajja yazze okubanga akuyambako okutandikawo ka business. Gwe nankuba kyeyo ina family yo teyina mirimu gyekolo ina batubo bali Kampala basidanye. Okusinga okubeera nga bakusabiriza gende wa Baroni mukubire ku simu ye eri ku screen yawe wennyini oba eno gye nkusomera eri wano eya 07 50 45 86 mukubire omugamba kuguza ku makemberenge okawe mutowo okawe mukuluwo ebintu bitambule obaka kuba ebinyebwa kaweze mu family yo bave mbwavu. Biv Organic Access Building eyo jja kujjanjaba obulwadde bwonna obukuluma a certified doctor gwe mukubire omugambe ekyo n'ekikuluma ajja kukikunnyonnyola. Enamba ya Biva ne ku screen weeri eyitawo wansi kuguno omukono okuli ya Baroni ne bannaffe ba brand shoppers bo bangwe ezo n'ennamba ziri ku side emu. Ye yange ku Tito okwisa obuyambi n'ebisigadde eri ku mukono gumere eri emu 0755 10 56 kwe tusinke ntubanga twogeraganya. Ndi wamirako aba ku ssomero naye siri bulungi. Ekisooka kansoke mbebaze mwena abatubeereddewo ku mukyalo oli babiri ow'abaana basatu. Tusobodde okubanga turisiivinga ku buyambi era mwebale nnyo bali ddala tugenda kuba tumutuukako essaawa yonna tumukwasa ebintu bye tulabe nti tweyongera naye tukyabwetaagira ddala mwebale nnyo bali ddala. Then Miracle kulikayo ku ssomero ani yali amanyi? Mukama. Ani yali akola ki? Ani yali amanyi sebo? Mukama. Oliwulira otya okubanga leero ogenze ku ssomero n'osoma? Wanji sebo watandise ddi? Ku Sunday. Ku Monday. Watandise ku Monday okusoma. Si ku Sunday. Okitegeera? Essomero liri litya? Bulungi. Bakutte ku ssomero ki? Primary school. Ku primary school? Oli mu class ki nursery? P1. Lwaki oyagala okunnimba naye? P1. Mama abaana omwana ali mu kirasi ki? Era kutayina makulu ali mu P1. P1. Bayagala kubuka mangu ago ayogede kibiina kituufu nangamba ali mu P1. Okeba ne mukulike okusomero. Omwana ali mu ssomero ki? Mirako. Mirako ninawe namuteekaawo nafuna teacher. So tali mu ssomero munda? Ali mu ssomero munda naye. Essomero lingamba amanya gaalyo oba otya abo abatuuze okutawaanya? Siti abatuuze kuntawaanya naye nze namuteeka ku lyange lyensobera. Ekyo si kibi. Wamutadde ku ssomero nga la ssente mmeka? Ate otobigambe mukaaga. Mutolo mukaaga Miracle etwa wamutadde. Anyway ekikulu kyabena kufuna ndozali kubona basome. Eya government. Which is very okay. Omanyi kankubuulire embeera mwoli gy'otambula nayo kitegeera tokakambeera ne babanga atandikidde kuli emitwalo mukaaga tomanya gye tugenda mu maaso ajja genda ne kuli emitwalo 2 ne kuli 3 ekikulu kyabe naso kayige okusoma n'okuwandiika. Miracle yali asomyeko? Yali asomyeko bamukyanga wa top class. Yali yasoma dda. Wali wasoma dda bwotyo? Kyovula bagenze MP1 which is very okay. Yagenze kusobolya emitwalo mukaaga tamu namba bannange. Ezo tuzisobola si kyekyo. Twakawaayo mmeka? Awaayo registration n'ebyetaagisa. Kati omukaaga ogwo tugwagala bannange emitwalo mukaaga Miracle agira asomero tamu obulamu butambule. Ennaku zasomyeko omulaba ali atya mpaka ku kitabo mbikulemu. Ayinza okuba wandika bulungi nganze. Omanyize we nali nsoma nasomanga P5 ne bantwala mu P2 okuwandiika. Okitegeera awali nali mugezi ne writing yali yagaana. Kati bibira by'owandiise? Njala owandiise. Owandiisa ku mukono ki? Guno gwa ddyo. Bino bya kusomero. Ani abiwandiise bino? Bino nze abiwandiise. Okakasa? Bino gwa abiwandiise? Olinamu ekkalaamu? Eno nnyukuta ki? Eno 1. Eno 2 siba kiri? Eno 3. Eno 5. Obimanyi nnyo. Obitegera bulungi kati so bino bye musoma kyo kirungi ddala n'ennaku zasomyeko si wabi. Onsanyusiza okuba ng'ozzeyo n'osoma.
kati twagala fees si bwe kiri soko sabe ku fees ako mitwalo mukaaga jokka wanjisebo school fees mitwalo meka kaga basabe nti nsaba ka fees ngira nsomako nimebera baka bagamba fees bagamba mama bange nsaba ku school fees mama wange nsaba ku school fees ojira osomako ndira somako abana tebakulaba nga oli ku mutego wanisa omukono waggulu bagamba ki mama agujjayo ng'ogenda ku ssomero gwawonye okay awo tugenda otandikira banaye I'm so happy, I'm so glad. I take this opportunity to thank everyone who has been moving with us for quite a long time. I thank everyone who has been working out with us. Thank you so much for sponsoring all the projects. Thank you so much for treating this boy. At this juncture, he's going to school in P1 at a government school just around there. 60,000 we are paying. So we're really improving. That's nice, and I'm so happy to see this. Mbebaza Omukono bambi asobodde okugenda ku ssomero. Ono si emirako waffe, my God. Mama abana. Omwana wo bamwocha after emyaka emeka nga tasoma. Ebiri. Covid no yamuyamba. Singa osanga ali mabega. Naye yatulira wamu ne banne. Owulira okubanga omwana kati azzeemu okumulaho nga alinnye ku ssomero. Mazima mpulira bulungi nnyo. Okay. Kubanga Miraka agenze ku ssomero ku lw'ensala z'Abannayuganda ku lw'obuyambi bwe mutuwa. Okay. Buli kimu kye mutukoledde mpulira bulungi nnyo. Kuba nali simanyi nti Miraka anaddamu genda ku ssomero. Ye uniform bagambe yammeka kuba ntajja kusomera mu jeni zino ziriko ne damage. Uniform batugambye uniform ya mitwalo 3 n'ekitundu. 3 kitundu. Ne sports wear 3 kitundu ne gwe musanvu. Ne stocks. Uniform 3 kitundu, sports wear 3 kitundu, stocks n'ebigenderako mitwalo nga 10. Then yo ebitabo okusoma school fees mitwalo 6. Ejo si 16. Tamu. Okulyako byali alyako ku ssomero n'ebyetaagisa atwala ki ku makya? Kumacha mudera byemba. Otola muki? Juice. Juice mpola mpola. Munyongera akadomola ka juice ndaba kagenda kugwamu nebirala lirako ki? Kyona gyemba nyina oba mugati teyesosola buli kimu akitwala. Leero lidde kisebo. Omuceere. Leero lidde muceere. Kati batuwe omuceere akasawo kalamba kanakumala. Ndagala matooke. Omuceere. N'omuceere. Na bijanjalo. Na poko. Mwana oli yategeera enva bannange. Oyagala ziriko ennyaanya? Ayogera enva zennyini ze tulya. Ate Mirako. Anyway, omuntu asaba bimunyumira naye nga on a serious note nsabayo ku mmere yaffe yaweddewo wali mu nsonda webeera. Tubadde nga tutambula mpola. Siri mulamu bannange ndi mulwaddemuko accident va kweri gye nagwako nafunyeyo endala neyegatta kuze ate ndi bubi nnyo. Siri mulamu ati mundaba. Nabadde nompeddewo. Akwate mwakitegedde. Kati nsabayo ko mutuweyo ku kamere. Akamere mumpeyo ku muceere. Kiro nga 3 oba 5 zosobola. Omuceere mumpeyo ku bijanjalo. Mumpeyo ku empoko. Oyo ngenda muggulira nga sina nava wano. Mumpeyo ku ebikozesebwa sukaali n'ebirala kubanga problem yaffe kulya kunywa nakweba kasibe kiri ebirala tunabiraba mpola n'okusaba. Then ennyumba Uncle Calvin akyagenda maaso n'okugikusasulirako neyanza nnyo President Calvin Kayanja webale nnyo office zompa n'oba ng'onsasulira ssente ez'ennyumba ne babeeramu. That's really good. So n'olwekyo mbadde nkyabagamba nti ebyo. So kati nsabayo ka uniform ako mukangulire. Ane munanko wane muje mujja kunkuwa munsasire uniform tujigule. Kati wano wakulu nyo tugenda. Omulezi okwebuza lwaki agenze ku ssomero yawonye. Manedda Mirako tannaba kuwona. Kiki ekikyaganye? Kwali mwali mu ddwaliro tewampa report saa kusanga oli najjo bayitira ku mmere juzi.
Mirako twaddayo mu ddwaliro ennaku z'omwezi nga 14. Okay. Ono January gye tulimu. Ne tusisinkana dokita we. Dokita n'amulaba. Akamba Guwonye kusigaddeko katini okusinziira we gaali genkana. Agenda omugongo. Agenda gye balongoosa kati wano omukwawa waawona tusigaza exercise. Bwe mwawanika omukono gwali gutambula? Gwawanika mpaka ku mutwe gutambula tegulina buzibu. Era dokita n'atulagira ogusumululamu ennaku ezimu kibeerengako. Otandise okukuba sama muganda wange olw'okuba wawonye ssebo? Dokita n'agamba atya? N'agamba Mirako ajja kuddamu omulaba. Ennaku z'omwezi teyazituwa naye yatugamba bwe bawummulanga first week tudde atuwa ennaku za surgery. Ekitegeeza surgery ya Mirako eddako nja kugikuwate. Surgery ya Mirako eddako egenda kubeerawo nga tuvudde mu gundi. Nga tuvudde mu kusoma. Bwe tumala okuva mu kusoma surgery ng'ejja. Kitegeeza tuna emyezi 3. Lwaki yamukkiriza okugenda kusomera omusawo? Yatuwa ensonga n'agamba abaana babadde baluddewo okusoma ate n'ekirala ateredde takyalinga luli asobola okugenda kusomera. N'abeerayo ne banne. Which is good. So that is the progress we are having. Bane tutambudde omukama mulungi ebiseera kyonna omukama mulungi. Bannayuganda mwebale nnyo mwebale ddala Mama Fina, thank you so much. Omwana ono waali kati si wabi kati mami ne bannayuganda batugambye tugenda ku nsonga ya treatment mu Gwokuna ndowooza nga bawummudde ebajjawo omulanga mu Gwakusatu oba Gwakuna. So surgery yegenda okuddako ebiseera ebyo ndowooza ekyo ndikibategeeza ng'etuuse. Naye kati wano waali katumutambuze abeere kusomera asome aleme kubeera waka. Kinsanyusiza nnyo nti Mirako kati ovuddemu omuntu soko yimuka ensi ekulabeko. Yimuka bajooge. Naye baba agenda kusomera agendera mu jjiini ekitakkirizibwa kyuka mukanono. Change around. So ekyokuba nga asobola okugendako ne kusomera n'asoma, it is really interesting, so good, so nice. Wow. Kizizaamu amaanyi. Naye gano gonna amaanyi gammwe emikono gyaffe. Abamami okuva e London bannange mwebale, bamami okuva abe mu America babeera ba sister kuba bo bato omukko abe London bamami. Baganda baffe mikono gyaffe mwenna abali Saudi Arabia, Jordan wa wasigadde bannayuganda abali wano. Tubebaza nnyo nti mwe mukoze bino siffe. So Mama Mirako mwebale kubeerawo. Nange njagala kwebaza bannayuganda bonna. Mpozi wangambye tukyetaaga ku bandage. Bandage twetaaga nga za bbanga ki zino ezisiba emikono? Twetaagiza ddala nga za mwezi mulamba. Mwezi mulamba. Ziyinza kuba za sente meka? Twasemba okugula za meka? Twasembayo okugula byonna wamu mitwalo 7. Nja kwagala ne ku bandage kuba ze zimuyamba okugira nga bakyakiwaniriramukko ng'ebbwa beriwona. So that alema kwekosa abulamu katini tutambudde. So kati tugenda soka kale kankuwe kwana okusendeza nyina okusimu si nyingi ngenda zikusindikira busindikizi tuguleyo ko bisokerwako bitontono naye mbasaba munkwatizeeko tulabe nti tukigusa olusi gye mutaba tukola ebisigadde sibuli kasera ntubera ku mawulire nedda mbeerako wansi ne walunga embeera yeetagamu ekiwera naye buno obusokerwako omutwalo gumu kitundu 2 ezo zibaamu era nenzibaweereza mpola mpola obulamu ne butambula because they became part of me, you know. Bafuuka kitundu kunze tewali kyakusalawo okujjako bbeera nabo. So nga wononye omulimu ndowooza n'obubeera tolina buzibu. Tolina buzibu. Kale so kyekyo ekigenda maaso omukama mulungi nnyo. Nze Waswa Emmanuel tukwatagane ku simu yange 0755 105655. Alina uniform aginyambe tugigule uniform ya Mirako eringa mitwalo 10. Tumukufunire ku byokulya by'okusomera agira abeera yasomeko nga banne. Bandage tugyetaaga n'emmere singa tufunewo ku mmere mitwalo nga 3 emmere 3.58 bijja kutumala batambule taamu nga betulinda kali akaseera ate akanaabako okumulongosa. So fa tugenda funa ku break ya myezi 4 kati gye myezi 4 nja kuba nyina omulimu jasi gumu nga kubaliisa buliisa
nakubabeezawo nakosola rent ekya rent Calvin agezaako kisootinga mpola alhamdulillah we bali nnyo Calvin kati tumunkwatizeeko tukigusa omwana ono Miracle omukama tuli mukomya wali baweewo mission yaffe esinga okubeera enkulu kukola sajjala ya mukono bw'eriggwa ndimanya the most outstanding project on YouTube tugikoze ntugigusa to make a difference nze waso Emmanuel